Omukunja atasera afudde. Mawulire gannaku. Amanya nze Uncle Chumi in this so very positive and welcomed. Omukunja atasera amanyikiddwa nga bba wa King Shiba afudde. Mbadde nakazuka essaawa zino nensanga missed call mpitirivu ku simu yange. Ku namba etali saved mu simu yange. Nengezaako nzizeyo feedback njikubeko mpulire omuntu abadde ngamba kikuba missed call zibadde nyingi. Kumbe muganda wa mukunja nambikira mukunja atasera. Munaku ezisewo zemabeganga weeks 2 nayogerako ne mukunja naye nga tali mu mbeera nnungi. Era nangana okubyogerako wano ku media era saayogera. Nangamba naye nja kuwona. Ne mugamba ngenda kujja nkulabe nangamba Chumi tofaayo. Ne mukunja abadde muganda wange, abadde mukwano gwange, abadde ina kye yafuuka ku bulamu bwange. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Wenjogera nabadde nagenze dda mu kyalo. Naye kanteeketeeke inkomewo mbenga mbawa amawulire agafe w'omukunja atasera ku lumbe. Gava ew'omukunja atasera mu ddwaliro go gamalamuko ku maanyi. Era nga information yonna ngenda kubeera nga njikuwa butereevu genda kubeera otegeera omukunja atasera embeera gy'alimu. Kankwongere n'akatambi naye nga nkusaba osubscribinga atanaba nawe atanalayikinga video genda. Chicken ali mukunja mulwadde mwana Kiriwo bro. Nzawali baba kiriyo chicken. Kakati birisha mukunja omukazi ya muloga. Ebyaddala Kati zibiga mukunja nolaba ku mukunja chicken okwati tosobola kutakifaananyi kalika video era yakakutte bali yagenze bukuddwa nga obimanyi. Nenga yabadde mukunja oyo. Ye nga bw'omulaba ate kati nze okulimba muganda wange. Ngena kuza n'akantu ku WhatsApp okalabe. Neto kata. Linda ko yabaaki. Mukunja munnange angambye bwati. Kubaka takyasobola kwogera bulungi. Ne mukunja angamba nti waliwo omukazi amuloga. Ne sagala kwogera linnya. Naye yamuloga nga byava ku ssente. Mukunja yabba ssente. Mukunja video wagirabako ya saturating akawo mukunja nga kanira ssente ze. Ne manje badde njagala nkuwa eddoboozi lya mukunja. Kwegayiridde nyamba ndikutere kuwa. Kati ekituufu ekiriwo ye mukunja atasera mulamu. Gyali mulamu lwakuba embeera imbi nnyo nga bw'okiwulira. Era yeetaaga kuteeka mu ssaala. Gwe wenna faaniwe kuba abadde ayimba omuziki omulungi. Weetaaga okubeera nga omussa mu ssaala. Tusobodde omufunako mu ka audio kengenda okubeera nga nkuzannyira. Ne yeeyogerera ddala ekimuluma. Bw'omusajja baamuloga mbu kyokka ne yamuloga amumanyi. Era ne muka audio ako asobodde okubeera nga amwogera. Kankakuwe nenga subscribinga likinga video nawe atanabagirayikinga. Simanyi oba anakkiriza okunsonyiwa kubanga era famire egezezzaako nnyo okwogera naye namugamba ansonyiwe naye alabika yayagala kutwala bulamu nange mwennyini kuba kati we bituuse ssente kale wakiri singa asigaza ssente obulamu nandekera obulamu kuba kati nange ng'omuntu jukira nze kiba kinkaluubiriramu okwetondera omuntu ng'ate yava yakola nga yeyasobya kiba kitegeeza ne waaba nsonyiye era tujja batubeerawo mu bulamu nga bwakwetondera abo ababeera bansobeza ntereramuko ennaku ngazi ezo noba nga afunawo enjawulo ate ogenda olaba bitabuse buto naye nga famire bagezezzaako banga boogera naye. Embeera y'omukunja atasera yo bwetyo bwekyayimiridde sayidi zeeyo. Mu bigambo bye kansuubire osobodde okubeera nga bwotyo omwewulirirako. Omukulu ategeezezza nti ekyamazima embeera gy'alimu yo si nnungi. Nti yalogebwa abulogebwa. Kyokka mbu ne yamuloga bagezezzaako okumutuukirira ebbanga eriwera nga bagezaako okubeera nga bamwetondera. Mukunja ne famire ye bagezezzaako okubeera nga bwe batyo bamutuukirira basobole okumwetondera naye mbu ekyamazima yagaana okubeera nga asonyiwa
Mukunja atasera. Mbiranye embuzaali za Alima. Lima Namakula ndooza ensonga ezo muzijjukira bulungi. Waliwo ssente simanya ze yamuwa. Ebiseera ebyo nga bakyali muwuuma. Mbuzaali za kusevinga. Naye ssente ezo kutuusa kati Mukunja atasera ssente ze tebakola ki? Tebazimuwa. N'avaayo n'azisaba mu ngeri y'okkola ensasagge nga bwe mumanyi nti ye wansasagge. Ensasagge eno ndooza mugijjukirako. Kankubuga katambi katono nnyo ka seconds ku nsasagge eno n'oluvannyuma nkoma otweyongere maaso. Awo bya mirembe saagala mmenya mmotoka y'obboyi. Njagala nannyini mmotoka eno. Njagala maama Alima Namakula. Anko tombuzaabuza sizekayana naawe njagala maama Alima Namakula mu mirembe. Mu mirembe nzize bya mirembe. Abadde mweno. Kopolo. Motoka zibadde bbiri wange. Bbiri zitya. Zibadde kawondo. Olwaka abadde mwezi ndali badde wali. Waliwo emotoka Yeno tewali. Bwaba badde mpa maama Alima Namakula. Nze njagala kimu ssente zange. Ku bibiri njagala ssente zange mu mirembe. Sirina muntu gwe ngenda kuddamu kutya ne waba wa kitiibwa atya nga yabba akasente kange. Tunuulira muvuga. Bw'obanga manyi waali gwe mulete mu mirembe tuleme kuyomba tuleme kuwoggana kigwe. Either musasule miliyoni zange 4,600 ze yatwala nga tuli mu ssako y'abayimbi ne batuddukako ne Anson bali luno ne bagenda beegatta mu Federation Kwedi Kenzo. Yonna yokebaddewo. Tosobola kulya kasente kaffe ka ssako. Tumaze okusonda sente zaffe mutugambye tugenda gabana. Ate ne mumala ne mudduka. Maze emyaka kati tugenda mu 3 mbasirikiridde mbawe ekitiibwa kuba mu bakitiibwa. Kati ebitiibwa byaweddewo ze sigenda kuddamu kutya muntu n'omu olw'okuba alina ekitiibwa. Kopolo mullo siddamu kutya muntu mulala ne wabanga omusajja wuno balina embuto nnene boy. Mpa maama Alima Namakula. Mpa maama Alima Namakula. Mpa maama Alima Namakula ampe sente za. Kubanga waali wano. Sente bazidde. Ntaliwo. Kati bw'aba taliiwo anko sigenda kayana naawe mpa ebisumuluzo by'emmotoka. Atuwe ebisumuluzo. Wayo kobete bidobetangira mampola. Ata tulimba mbu waliwo efulumye. Atuwe ebisumuluzo. Kino yekijivuga. Soko jicheki bulawo ebuga. Tavaawo soka kwa hiyo tu mkali mafuta. Akatambi kawanvu nnyo era gye kakomekereza Mukunja emmotoka bwatyo yali agiwambye. Emmotoka yali agitutte ate nga kigambibwa mbu yali Alima Namakula okusinziira ku katambi engeri gy'okalabyemu ku bigambo ebibaddemu mbu yali yaani yali ya mukyala Alima Namakula. Mu ssagga eno yonna omukyala Alima Namakula Omukunja atasera gwali mu kupiininga nti yandibanga ye yavaako obuzibu. Ye bw'atyo bw'agamba nti ayinza okuba ye yavaako obuzibu era ategeezezza nti bali mu kubeera nga bagezaako okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bamutuukirira nga kw'ogasse n'okubeera nga bamwetondera asobole okubeera nga weewaawo abasonyiwa. Yeyo embeera eya Mukunja atasera. Eyo ensasagge gy'ovalaba mu katambi n'obutambi obulala bungi nnyo obwakolebwa kigambibwa nti bwe bwaviirako obuzibu okubeera nga Mukunja atasera ali mu mbeera gy'alimu essaawa eno. Akatambi ako k'ova okulaba n'obulala bungi nnyo butambi bungi nnyo bwakolebwa nga Mukunja abanja ng'abanjiza ddala ssente ezigambibwa tizaali ziwera miliyoni 4.5 ezamuggyibwako mu mbeera ey'okubeera nti baali bakozeewo kasako ak'okusevingiramu ssente mu UMA. Alima Namakula Anison bali luno ke baali bakoze. Kati mu mbeera eyo mu butuufu Omukunja atasera ategeezezza nti ekyamazima yandibanga bw'atyo ye yavaako obuzibu. Kiba kyetaagisa kwetondera Alima Namakula ogw'omulimu gukolebwe kubanga obulamu bwe bugagga. Bw'abanga ddala akakasa nti ye yavaako obuzibu, buli asobola okwogera n'Alima Namakula
omukunja atasera n'asobola omutuukirira ne yeenenya ne yeetondeza ensonga ne ziggwa kubanga obulamu kyekikola ki obulamu kyekisinga munnange naye nga ye embeera y'omukunja atasera si nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu abasinga basooka kutambuza bigambo nti mukunja atasera yandibanga mwanatu akawuka kaamulya tegeeza akawuka aka siriimu engeri gye yabeeranga n'omukyala King Shiba ate nga King Shiba fenna ensi yonna ekimanyi nti ali positive nga balowooza nti oba munange akawuka bangi baali babyogera mb'omukunja atasera yandibanga yalya Shiba mbu naye n'akola ki n'afuna obulwadde obwo naye ye mukunja atasera ategeezezza nti ekyamazima obwo obulwadde si bwe bukola ki obwo obulwadde si bwe bumuluma ebimuluma birala nnyo bubirimu n'embeera ey'eddogo ye bw'atyo bw'ategeezezza so abatambuza ebintu bya siriimu mubyogera mu bukyamu era mubyogera mu bulimba siriimu nti si yaluma mukunja atasera naye ndowooza mukunja atasera yeetaaga okuyambibwa olw'ensonga musajja wa mutima mulungi nnyo engeri gye yabeererawo King Shiba n'amugya eri gye yamugya n'asitula maama we n'amugya gye yamugya ekyamazima kyongera okukakasa nti musajja wa mutima mulungi fayini waliwo ebisobola okuba nga tebyatambula bulungi naye byetaaga ne bibeera nga bwe bityo bigonjoolebwa obulamu bwe ne busigala nga bweyogera mu maaso kuba asobola okukyusa obulamu bw'abantu abalala bangi nnyo katunuulira King Shiba kigambibwa yaddayo dda ku street takyalina kyakulya takyalina waasula omukunja atasera ye yali akola ki ye yali amubeereddewo kati omukunja atasera oyo bw'asigala nga mulamu n'asigala nga alina obulamu obulungi Katonda n'amuyamba n'amwongera ne ssente kitegeeza asobola okukyusa obulamu bw'abantu abalala bangi nnyo ddala so twetaaga kubeera nga bwe tutyo tumuteeka mu ssaala omutonzi ayongere okubeera nga bw'atyo amusuusa ayongere okubeera nga bw'atyo amuwonya ebyo byonna ebiri mu kubeera nga mwanatu bimuluma nawe amumanyi oba alina ennamba ye ne bw'omuteerako Katonda ne bw'oba olina engeri yonna gy'osobola okubeera nga oyambamu mukunja atasera mutuufu osaana n'obeera nga bw'otyo okikola n'omuyamba kuba omusajja tukyamwetaaga yakyusa obulamu bwa Shiba mwenna mwabulaba naye ate bwe yalwala Shiba embeera essaawa eno gy'alimu olabira ddala nga si nnungi omusajja yeetaaga okubeera nga adda ku magulu ge n'addamu n'akola emirimu egyamuteesa mu nsi eno kale amubeere bulungi mweraba